AMAWULIRE ku 90.3 Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Kawulira g'obudde buno omubaka wa Parliament akiikirira munisipali y'Ekira Ibrahim Ssemujju Nganda agamba nti abakulembeze mu kibiina kya FDC bagwanidde okugoberera emitendera emituufu bwe baba baliko okusalawo kwe baagala okukolera ekibiina. Ssemujju abadde ayanukula ku kya Speaker wa Parliament Anita Amongo okusazaamu okulondebwa kwa Yusufu Nsibambi eyabadde alondeddwa ku bwannampala bw'ababaka mu Parliament abava mu kibiina kya FDC ekifo Ssemujju kyabaddemu. Bino nno biddiridde ekyabaka ba FDC 9 okuwandiikira Speaker ne bawakanya okulondebwa kwa Nsibambi nga bagamba nti kwalambikiddwa mu mateeka g'ekibiina era bw'atyo ne Speaker n'alaba ng'ensonga zino zirimu eggomba. Ssemujju kati agamba nti abaamugobye si be baamulonda wabula obuyinza buli mu lukiiko olwa nneeke olw'ekibiina. Nganda agoberera amakulu wagayitibwamu okulonda abantu. Bwe twayitandika Parliament ye FDC President AMAWULIRE ati yalonda Honorable Betty Awoyo okubeerawo n'amutwala mu FDC National Executive Committee n'emugaana nega twagala Ssemujju nze salondebwa AMAWULIRE akewa Nganda nalondebwa FDC National Executive Committee baye mpizi bonna bagituulako. Kati gavumenti okuyita mu ofiisi eyasaba minisita yakutalaga eggwanga lyonna mu nteekateeka etunuuliddwa okumatiza abalimi nti kisobokera ddala okufuna ensimbi okuyita mu by'obulimi ebivaamu amagoba. Enteekateeka eno etongozeddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja mu Kampala ng'ategeezezza nti enkola eno yayanjulwa Pulezidenti Museveni era nga etandikidde mu bitundu ebya Greater Mubende wegenda okusinziira etwalibwe mu bitundu by'eggwanga byonna. Ng'atunuulidde engeri bannayuganda gye banaalima bazaaze bafune bagaggawale ate tulabe butya ekitongole kya agriculture bwe kinaakola ku nsigo abantu ze bakozesa z'ebisolo nga bwe mumanyi embuzi ente n'ebirala nga eyita mu bitongole byayo eby'enjawulo nga nagric nalo n'ebirala. Obulwadde obulumba ebirime mubumanyi bulungi engeri y'okubutangira era n'atugamba nti ebyobulimi biyinza okukola obulungi ne tukufuna kye twagala singa tunaakozesa ebyuma. Kati amakampuni ga kuno ageegwanyiza okukola emirimu egyekuusa ku mafuta kigambibwa nti galemeddwa okuweebwa zi kontrakita nga kiva ku nsimbi entono amakampuni gano ze galina. Akulira kampuni eya Uganda National Oil Company Proscovia Nabbanja agamba nti kampuni za kuno ziremereddwa okwewangulira kontrakita tezirina nsimbi zeetaagisa era nga gye bigwera nga amakampuni g'abagwira era ge gaweereddwa omugabo ogusinga obunene. Polisi mbitundu by'eruweero eriko omukazi gwegombyemu obwala lwakukira mwana we gwe yeezaalira n'amutulugunya okubula okumumaza emmere ng'amulanga kubba ekifi ky'ennyama bwe yakutte mu nva. Nampima Aisha nga mutuuze w'ekiyenje mu tawuni kanse y'eruweero yakakanye ku kaana ke ka myaka 4 n'akawuttula nga kwogasa okukookya omuliro era Samutwine y'amazima ye mwogezi wa polisi mu bitundu ebyagamba nti akaana kano n'okutuusa kati kali mu mbeera mbi mu ddwaliro ery'ekasana. Bwegabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo oli ku Biti Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga.